Bana bakatonda mwene mungi malamusaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza Katonda atukuumya atulabiridde n'atuusa nate essaawa nga kyasomuka ogw'obulamu. Mwebaza olw'obugabirizi n'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala buli kimu kyatuwadde n'omukka gwatadde mu nnyindo zaffe. Njagala okwebaza mikwano gange baagalwa abayikumidde ku bigambo bino bya Prime Radio 91.9 ate era okusinziira e Kampala ne bannaffe abasinzidde Masaka ku 94.6 mwebale nnyo mwebale ddala okwekumira ku bigambo bino. Njagala okwebaza online audience yaffe abawulira ebigambo bino era ababiraba okusinziira ku mutimbagano gwaffe ogwa YouTube Prime Radio nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala otwala omukisa guno okwebaza mikwano gyaffe Toronto Uganda SDA Church olw'okuteekateeka gospel eno 2024. Nsaba Katonda atuwa omukisa akyalina byokola funawo wandiika ennyiriri zino bw'ona bozzeeyo osobola okwetegereza mu ngeri enjawulo yala okutegeeza omwagalwa bw'obanga olinayo ekibuuzo kyonna nga kya bayibuli nga si kya byabufuzi nja kukusaba okisindike ku namba 0702 08 48 32 enamba ya WhatsApp olina ekibuuzo kijja kuba kituuka mu ngeri enjawulo oba 0777 emirundi 4 19 21 mu ngeri y'enjawulo ekibuuzo kijja kuba kituuka oba oyinza okisindika ku 0705 166 264 0705 1664. Njagala okwebaza gwe awaddeyo ebiseera n'obuuza. Njagala okuwa assurance ebibuuzo bigenda kuddibwamu wano ku mpewo n'amayinga Prime Radio ate era naawe atugoberera ku YouTube. Twagala okwebaza Mukama olw'omukisa gwatuwadde n'akubuuzaako si mulala ye mbulizi w'enjiri ya Mukama waffe Sempira Martin nga njagala okwebaza Mukama olw'omukisa guno ate okusobola okuba nga gwe nange tuyigira wamu ffenna. Tukyali wansi omulamwa munene ogugamba nti enkomerero eri wano kumpi oba kutiisatiisa butiisatiisa. Olunaku ku makya twalabe bulungi ddala ne twetegereza nti ebiseera bino bye tuli mu kiseera nga ssaawa yonna erinnya ligenda kuyitibwa. Tuli mu kiseera ng'ebikolwa byo ebigambo byo by'okoze by'ofumiitiriza ebiruubirirwa byo byonna bigenda kwetegerezebwa mu kiseera eky'okusala omusango. Twalabye bulungi ddala mu kitabo kino ekya Yakobo essuula ey'okubiri olunya olw'ekkumi paka olw'ekkumi ng'ebiragiro bya Katonda ng'omuntu gwagenda mu kooti ne bajjayo constitution ne bajjayo Land Act ne bajjayo Commercial Act ne bajjayo acts ez'enjawulo ezifuga eggwanga oba ensi. Bwekityo gwe nange mu biseera ebyokusala omusango Katonda agenda kujjayo amateeka 10 ye standard kyekipimo ye constitution ye act egenda okukozesebwa mu kiseera ekyokusala omusango. Kyovola mulabe Sitaani basobola nnyo batulimbye nnyo ku mulembe guno alowoozesezza ne bannaddiini n'abantu abali nti omuntu asobola okubeera mu nsi muno nga takwasa ebiragiro bya Katonda. Naye njagala okutegeeza mwagalwa ti ekyagobya Sitaani mu ggulu bwali bujeemu, ekyagobya Adamu ne Eva mu lusuku bwali bujeemu. Tolowooza n'omulundi n'ogumu nti oyinza osikira obwakabaka obw'omu ggulu ng'okyali mujeemu. Kyenva nkoola owooluganda ebiragiro bya Katonda obikwate, si kuba nti oyagala kulokolebwa byo naye kubanga oli mulokole eyalokolebwa. Nga bwe tuzze tuyiga teriyo mu basemano bajjabo kanisa ya Katonda y'amazima egenda okubanga ekuuma olunaku olwa Sande kubanga Sande kicupuli kisinzigwe ku musingi ogw'obukafiiri. Tukyali wansi omulamu gamba nti enkomerero eri wano kumpi oba kutiisatiisa butiisatiisa. Olunaku olwaleero twagala okuweereza ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogamba nti Sitaani ng'agenze mu luwummula. Amu n'ebigambo ebyo Katonda okola okusaba. Katonda affe omukulu w'omuggulu twagala okwebaza natwe olunaku olwaleero. Tukwebaza Katonda muyinza ebintu byonna kubanga otwadde omukisa guno okujja maaso n'okubaako ebigambo bye tuyiga. Nsaba okwate ku magezi gaffe Katonda leka ebigambo bye tunayiga byonna leero bisobole okuzimba okutukubiriza okutusembeza kutuba ekisa n'okusaasira. Leka ebigambo bino byetugenda okuyiga Katonda affe akawungezi akaleero beeyongera okuseesetwa emmeeme zaffe okukkiriza n'okusenga mulamu bwaffe mu ngeri ey'enjawulo. Ogulumizibwa nnyo Mukama ogw'ekitiibwa naffe tw'omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye amiina. Bwe weetegereza omulabe Sitaani by'azaakola leero ebintu bingi omulabe Sitaani by'azaakola bw'onaayogera ku bubenje, okutandika emiriro, okusiikula emitima gy'abantu ne batandikawo entalo, bw'onaayogera ku Sematalo yasooka wookubiri n'ebirala bingi Sitaani abibaddemu omukono.
emirimu gyakola teyeebaka. Bonna bosomye mu kitabo kino ekyakubikkulirwa essuula ey'12 olunyiriri olw'12 bayibuli etegeeza nti omulaba azze ng'amanyi ng'alina ebiseera obudde butono. Kubikkula essuula ey'12 agamba atya: kale musanyuke eggulu n'abalituulamu, zisanze ensi n'ennyanja, kubanga omuliro omeze gye muli, ng'alina obusungu bungi, ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Bayibuli bayogera ku Sitaani otegeeza nti zitusanze okusobola kwa byonna ffe abali ku nsi eno. Lwaki? Kubanga Sitaani azze ng'alina obusungu bungi. Bw'azze ng'alina obusungu bungi, azze n'obusungu buno. Omuntu alina obusungu, tulabyeko abasajja n'abakazi abakoze ebintu mu maka olw'obusungu ne babyejjusa. Omusajja yasalako omwami ebitundu by'ekyama olw'obusungu bwe yalina, yamala ne yejjusa naye nga takyalina kyakkola. So n'olw'ensonga eyo omuntu akola ebintu ng'asinziira ku busungu, ng'alina obusungu bungi, basawo bannyabo ebiseera ebisinga yejjusa byakoze, akola ebintu, akola desperate moves. So bw'atyo ne Sitaani akola, ava mu mbeera ey'okukola wini n'agenda ku ddaala n'alivaako eddaala eryokubiri eryandibadde erya wini lose. Waakiri yafunemu ffe tufiirwe, kati kyaliko leero bakiyita luuziruuzi, akola kifiiriza. Naye mu ngeri endala akimanyi bulungi ddala ng'ebiseera talina. Kati bw'ategeera ng'ebiseera talina, byonna byakola abikola mu bwangu ddala. Kyova olaba ku mulembe guno muuvu z'ebisiyaga bitambula ku sipiidi etagambika. Ebintu ebibi, obubbi, ababbi b'emmundu, entalo, omuntu bw'akola ekintu ekibi bitambula mangu ddala. Ne bw'oneetegereza TV station ezimu, mwanattu emboozi ezifaanana bwe zityo afudde tezibulayo, kubanga Sitaani akoze ebintu bino. Obubenje, bw'oyogera ku ntalo, amaka agayawukanye okugyamu embuto, entalo, enjala, abantu abafudde obubenje n'ebintu ebirala bingi Sitaani abikoze kubanga amanyidde dda nti ebiseera talina. Naye twagala kumanya na kutegeera kiseera kiwagenda okugenda mu luwummula. Abantu bangi bakola ebintu bingi okuyita mu mwaka, naddala nga abadde biza alina emirimu gye yakola, gamba wa gavumenti alina egijje. Kyandibadde kirungi era kyandibadde kya nsonga n'ofunayo wiiki oba n'ofunayo wiikisi 2 mu mwaka, n'ogamba nti mwezi gwa Novemba oba mwezi gwa December oba mwezi gwa January nga gutandika, tujja kugenda nze n'omukyala ne family ku vacation. Sitaani okusinziira ku bintu bingi byakoze, akoze ebintu bingi, akoze ebintu bingi. Mu kitabo kyakubikkulirwa essuula eya2 olunyiriri bayibuli etugamba nendaba malayika omulala ng'akko okuva mu ggulu. Twagambye malayika yenna ayogerwako ng'ava mu ggulu, oyo alina ensibuko ye, oba obubaka bwonna obwogerwa nga buba mu ggulu bulaga nti bulina entandikwa yaabwo mu kubeerawo kwa Katonda. So obubaka buno it is of a divine origin. Bayibuli tugamba nendaba malayika omulala ng'akko okuva mu ggulu ng'alina ekisumuluzo eky'obunnya obutakoma n'olujegero olunene mu mukono gwe. Bayibuli egenda maaso nti n'akwata ogusota, omusota ogw'edda ye mulyolyomi era ye Setaani, n'agusibira emyaka 10. Bayibuli tuwe kifaananyi kino ekyakubikkulirwa essuula eya2 nga malayika ava mu ggulu. Bw'ava mu ggulu akwata Sitaani, omusota ogw'edda omulyolyomi, n'agusiba okumala emyaka 10. Emyaka gino 10 oba kye tuyita millennium kikolebwa, it is a compound word, kigambo ekikolebwa ebigambo ebibiri. Ekisooka nga waliwo ekigambo kye bayita mire ekitegeeza emyaka 10, n'ekigambo annium abasomako pa annum oba annuale. Ekigambo annium kitegeeza emyaka. Nga tumaze okulaba nti malayika ayogerwako ng'agenda kukwata Sitaani amusibe n'olujegere mu kinnya. Njagadde otegeere omanye nti kyayogerako wano tali mu kwogera ku mbeera yakuba nti Sitaani agenda sibwa enjegere, kubanga Sitaani is a spiritual being, kitonde kya mwoyo, teyeetaaga kumuggulirawo luggi. Enjegere zino z'olowooza si bwe kiri, naye genda kubeera situation, agenda kuteekebwa mu mbeera nga talina byakukola. Mu ggulu yagobwayo ng'ali ku nsi eno ne bamalayika be, talina gy'asobola kugenda. Naye emyaka gino 10 egyogerwako twagala tutegere tumanye ddi oluwummula luno Sitaani lwagenda okugendamu, olw'emyaka 10 olwa Sitaani lugenda kutandika ddi. Bwe tusomako mu kitabo kino ekya Yokaana essuula ey'okutaano olunyiriri lwa 28 n'olwa 29 Bayibuli egamba bw'eti, agamba temwewuunye ekyo
kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye. Bayibuli etegeeza nga bwe twayize ku bafu obanga batukuvu obanga babi bali mu ntaana zaabwe. Kati Bayibuli egamba temwewuunye ekyo kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye. Bonna abali mu ntaana 29 agamba atya ne bavaamu abaakolanga ebirungi balizuukirira obulamu n'abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Bayibuli mulimu kino ekya Yokaana essula ey'okutaano olwa 28 ayogera ku kuzuukira okw'obulamu n'okuzuukira okw'omusango. Era Bayibuli etegeeza nti waliwo okuzuukira okusooka n'okuzuukira okwokubiri. Bonna bosomyeko mu kitabo kino ekyakubikkulirwa essula eya 2 olw'omukaaga Bayibuli egamba nti aweereddwa omukisa era ye mutukuvu alina omugamu mu kuzuukira okw'olubereberye. Kati okuzuukira kwayogeddeko okw'abatuuke okw'obulamu n'okuzuukira okw'omusango mu ngeri endala. Bw'onaasoma mu kubikkulwa essula eya 2 olw'omukaaga okuzuukira okw'obulamu kwe kuzuukira okw'olubereberye. Bayibuli egamba nti aweereddwa omukisa era ye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Okufa okwokubiri tekulina buyinza ku bo. Naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era bakristo era banaafugiranga wamu naye emyaka 1000. Emyaka 1000 gino nga gitandika Bayibuli etegeeza tiwagenda kubeerawo okuzuukira okw'obulamu, wagenda kubeerawo okuzuukira okw'olubereberye, okuzuukira okw'abatukuvu abakkiriza Yesu okubeera omulokozi waabwe. Era Bayibuli etugambye nti okufa okwokubiri tekulina buyinza ku bo, naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era abakristo era banaafugiranga wamu naye emyaka 1000. So emyaka gino 1000 nga gitandika wagenda kubeerawo okuzuukira okw'abatukuvu. Tumaze okulaba ky'okuzuukira kwa mirundi ebiri. Waliwo okuzuukira okw'obulamu n'okuzuukira okw'omusango. Waliwo okuzuukira okusooka n'okuzuukira okwokubiri. Okuzuukira okusooka kwe kuzuukira okw'obulamu kwe kugenda okubaawo emyaka gino 1000 nga gikola gitya nga gitandika. Era Bayibuli bw'onaaba ogyetegereza mu kitabo kino ekyakubikkulirwa essula eya 2 olugero olw'okunaagamba nendaba entebe ez'obwakabaka nga kuliko abatuddeko ne baweebwa okusala omusango. Bano abagenda mu kubeera mu kuzuukira okusooka abatukuvu bagenda kutwalibwa mu ggulu babeere ne Yesu okumala emyaka 1000. Naye mu kiseera ekyo bagenda kuba nga beetaba mu mbeera ey'okusala omusango. Twayogera ku musango genda kutandikira ku nnyumba ya Mukama. Era omusango ogwo bw'onaasoma Daniel essula ey'omunaana olw'14 ne Daniel essula ey'omwenda ojja kwetegereza ti omusango ogwogerako wa stage esooka pre-advent investigative judgment yatandika mu mwaka 1849 era ngwatandika n'abatukuvu. Naye mu ngeri endala tulina stage ey'okubiri ey'omusango mu myaka gino 1000 kuba kafaananyi singa Pawulo agenda mu ggulu n'asisinkana Stefano n'abuuza nti ono nasembayo okumutegeera nga yakulembera abankuba amayinja akola ki wano? Yesu ng'amugirayo wiino. Jjukira twalabye edda nti waliyo ebitabo ebiwandiikiddwa mu ggulu, ekitabo eky'obulamu, ekitabo ekyokufa n'ekitabo eky'ekijjukizo, ng'ebitabo bibikkulwa nga Stefani ategeerera ddala nti kwokuba Pawulo bwe yali agenda e Damasiko banga Sidene nga Stefani amaze okufa olwo Yesu n'amulabikira era bw'atyo n'akyuka. Bayibuli gye tugamba n'emyoyo gyabwe abatemako emitwe olw'okutegeeza kwa Yesu olw'ekigambo kya Katonda n'abo bataasinza nsolo newankubadde ekifaananyi kyayo so tebakkiriza nkovu ku kyenyi kyabwe ne ku mukono gwabwe ne babalamu ne bafugira wamu naye emyaka 1000. Abatukuvu ba Mukama Yesu ng'akomyewo njagadde otegeera omanye ebigambo bino nti Yesu bw'anaaba akomyewo omulundi ogwokubiri wagenda kubeerawo categories ez'abantu ba mirundi 4 oba bigger categories 2. Waliwo category y'abatuukirivu, waliwo ne category y'ababi. Kategori y'abatuukirivu Bayibuli etegeezezza nti abatukuvu bano abagenda okubeera abaafa bagenda kweta mu kuzuukira okw'olubereberye, okuzuukira okw'obulamu era bagenda kufugira wamu ne Kristo okumala emyaka emeka? Okumala emyaka 1000.
kati nga namaze okweregeza nti waliwo okuzuukira okw'olubereberye n'okuzuukira okw'okubiri awulira bayibuli evuga mu kitabo kino ekyakubikulirwa essula eya 2 onyola okutaano agamba nti abafu abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka 1000 nga lwejjaggwa. So nga bamaze okubeera okuzuukira okw'abatukuvu mu myaka 1000 nga gitandika, wagenda kubeerawo makkati awo emyaka 1000 masekati g'okuzuukira okusooka n'okuzuukira okw'okubiri, okuzuukira okw'obulamu n'okuzuukira omusango. Era makkati awo ng'okuzuukira okw'olubereberye kumaze okubaawo, okuzuukira okw'obulamu kumaze okubaawo, wagenda kuyita emyaka 1000 olwo ababi abalemererwa okukkiriza Yesu ng'omulokozi waabwe nabo ne balyoka bazuukizibwa. Era ng'ebimaze okuba mugana mwenyereza mpuliriza, bayibuli etegeeza mu kitabo kino eky'Abakolinso Batesalonike ekisooka essula ey'okuna olw'16, bayibuli egamba nti kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda, n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Yesu Kristo ng'akomye omulundi ogwokubiri, wagenda kubeerawo okuzuukira okw'olubereberye, okuzuukira okw'obulamu. Bayibuli etugambye nti n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Oluganda mwagalwa njagadde otegeera omanye ti Yesu ng'akomawo ng'akomye omulundi ogwokubiri, wagenda kubeerawo kategori z'abantu ba mirundi 4. Wagenda kubeerawo abafu abatuukirivu abaamukkiriza. Pawulo atugambye be bagenda osooka okuzuukira. Kategori ey'okubiri ye y'abalamu abatuukirivu abajja okubanga balamu nga bakyaliwo ku nsi kuno. Kategori ey'okusatu be babi abafu abali mu ntaana zaabwe. Kategori ey'okuna be babi abalamu. Tulina kategori 4: abafu abatuukirivu, abalamu abatuukirivu, ababi abafu n'ababi abalamu. Ekigambo ekikozesebwa wano ababi, wicked, be balemererwa okukkiriza Yesu okubeera omulokozi waabwe, omukisa ogw'okulokolebwa. Bayibuli nga bwetegeeza mu kitabo kya Yokaana essula y'okusatu nti Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo bw'atyo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Abooluganda baagamba njala okubategeeza nti Katonda atuwadde omukisa ffenna, gwe nange teriyo Katonda gwe yalonda kuzikirira. Yensonga lwaki yakola kyonna ekyali kyetaagisa eggulu gwe nange tusobole okulokolebwa. Kyava asindika Yesu Kristo omwana we yazaalibwa omu yekka ajja atufiiririre, tewalema okubaawo n'omuntu omu yenna agenda okuzikirira. Naye ekisinga okubeera ekyennaku kwe kuba nga bayibuli eyogera nti wagenda kubaawo ababi, wagenda kubeerawo ababi abalemererwa okukkiriza Yesu okubeera omulokozi waabwe. Batesalonike ekisooka essula ey'okuna onyola 17 agamba naffe abalamu abaasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu bire okusisinkana Mukama waffe mu bbanga. Kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna. Bayibuli etegeeza nti ng'abafu abalamu bamaze okuzuukizibwa, abatukuvu abalamu abafu nga bamaze okuzuukizibwa, n'abatukuvu abalamu bagenda kufuusibwa era batwalibwe babeere ne Yesu okumala emyaka egyo meka 1000. Kubanga Bayibuli etugamba mu Yokaana 14 olusooka, omutima gwammwe tegweraliikirira, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi, era nga singa nandibagambye naye ngenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala gyendi, nze gyendi nammwe mubeere luddawa. Si abatukuvu ba Mukama, abatukuvu abafu n'abalamu abatukuvu bagenda twalibwa mu ggulu. Ekibinja ekyokusatu kyogera ku babi abafu. Ku Bikulu essula ya 2 olwokutaano atugambye abafu abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka 1000 lwejjaggwa. Kitegeeza nti abatukuvu abafu bamaze okuzuukizibwa n'abatukuvu abalamu bamaze okufuusibwa ne batwalibwa mu ggulu. Mu ggulu bakolayo ki? Bali mu kusalira nsi musango abalemererwa okukkiriza ku Yesu okubeera omulokozi waabwe. Bw'onaasomako mu kitabo kino eky'Abatesalonike ekyokubiri essula esooka onyola 7 agamba era nammwe abonyaabonyezebwa
okubasasula okwesimamu naffe mu kubikkulirwa kwa Mukama waffe Yesu okuva mu ggulu awamu ne bamalayika ab'obuyinza bwe mu muliro ogwaka ng'awalana eggwanga abataamanya Katonda n'abo abatagondera njiri ya Mukama waffe Yesu abalibonerezebwa kwe kuzikirira emirembe n'emirembe okuva mu maaso ga Mukama waffe ne mu kitiibwa ky'amaanyi ge. Awo omujeemyoli n'alyoka abikkuka Mukama waffe gwalitta n'omukka ogw'omukamwa ke era gwalizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Bayibuli etegeeza eri ababi abagenda okubeera abalamu abo bagenda kukaabira ensozi olw'ekitiibwa kya Katonda Yesu kyagenda okugiramu mu bulambalamba bwe ng'akomyewo tebasobola kwebera kitiibwa kye. Era njagala okutegeeza omwagalwa nti abo bagenda kufa olw'ekitiibwa kya Katonda kubanga bonna basomyeko mu kyamateeka essula ey'okuna olunywa olw'abiri Bayibuli etegeeza nti Katonda gwe muliro ogwokya. Bw'onaasomako mu Isaaya 33:14-18 ojja kwetegereza Bayibuli etubuuza ani agenda okubeera mu kubeerawo kw'omuliro ogwaka. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti mu kiseera ekyo Yesu bw'anaabakomya omulundi ogwokubiri n'akusanga ng'okyali mulamu waliwo balina endowooza emboofu nga balowooza nti Yesu bw'anaakomawo olwo bagenda kwenenya bwe banaamulabako ng'akomyewo bagwe ku mavivi gabenenye. Njagala kutegeeza omukisa tojja kuba nagwo olw'ensonga ajja kuba akomyewo mu kitiibwa kye era ekitiibwa kye kigenda kutta ababi bonna abajja okubeera mu nsi eno bafe. Kirala gwe nange kitwetaaga okutegeera n'okumanya Yesu bw'anaaba akomye omulundi ogwokubiri Kristo agenda kukomawo. Abafu abatuukirivu bagenda kuzuukizibwa, abalamu abatuukirivu bagenda kufuusibwa, abatuukirivu batwalibwe wamu naye mu ggulu. Abafu ababi bagenda sigala nga bafu. Abafu abaagaana okukkiriza Yesu ne bafa bagenda sigala mu ntaana zaabwe kubanga tumaze okulaba ti ekyawula okuzuukira okusooka n'okuzuukira okwokubiri waliwo emyaka 1000 beddu. So kitegeeza nti Yesu akoma omulundi ogwokubiri abafu ababi bagenda sigala mu ntaana zaabwe naye ababi abalamu abo bagenda kufa olw'ekitiibwa kye. Ensi eno emyaka 1000 nga batukuvu bali mu ggulu ababi bali mu ntaana bafudde abafu abo bali mu ntaana zaabwe nga n'ababi abadde abalamu bali mu mbeera bamaze okufa emirambo gyabwe gigudde ku nsi kuno gikunkumuse. Twagala twetegeze tulabe ensi eno egenda kubeera mu mbeera ki. Kubikkula essula 16 onyero 18 agamba atya. Kubikkula 16 agamba ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatu ne wabaawo ekikankana ekinene nga tekibangawo kasookedde abantu baba ku nsi. Ekikankana ekinene ekikulu bwe kityo. Bayibuli etegeeza nga Yesu tannakomawo wagenda kubeerawo ekikankana ekinene, wagenda kubeerawo ebyonyoobonyo 7, wagenda kubeerawo okutonnya kw'omuzira oguwerera ddala kilogulamu 35, wagenda kubeerawo kubanga ensi eno olwamusisa oyo ensozi. Bayibuli etugamba mu Kubikkula essula 16 olwabiri na buli kizinga ne kidduka so n'ensozi tezaalabika. Yogera ku nsozi, yogera ku buzinga, yogera ku bizimbe, yogera ku bintu byonna olwamusa oyo w'amaanyi bigenda kuseetezebwa. Tewagenda kusigala kantu konna. Ensi eno egenda kuddamu efuuke matongo. Bonasoma kama kya Yeremiya sura ya 25:3 Bayibuli egamba nabo Mukama balitta baliva ku nkomerero y'ensi balituuka ku nkomerero yaayo tebali kuŋŋaanyirwa so tebali kuŋŋaanyizibwa so tebaliziikibwa bali babussa mu maaso g'ensi. Bayibuli etegeeza Yeremiya ng'ayogera ku kigenda okubaawo mu kiseera ekyo kiwagenda kubeerawo emirambo mingi ddala okuva ku nsonda y'ensi emu okutuuka ku nsonda endala. Tebagenda funa mukisa. Tolaba nti tulina funeral services nyingi omuli ABF n'endala nyingi eziika abantu leero. Mu kiseera ekyo tewajja kubeera waziika emirambo gijja kuba ku nsi kuno okuva ku nsonda emu okutuuka ku ndala kubanga abantu abo baagaana okukkiriza Yesu ng'omulokozi bwabwe. Njagala otunulire oluganda omwagalwa obwaguuga bwa limbo.
Yesaya essula ya 24 olwokusatu 19 paka 22 Bayibuli egamba nti Mukama ensi agimalamu byonna era agizisa era agiwuunika era asaasaanyiza ddala abagituulamu emirambo gy'abantu bano ababi abaagana okkiriza Yesu okubeera omulokozi waabwe njagadde otegeera omanye gigenda kubeera ku nsi kuno mu kiseera eky'emyaka 1000 okuva ku nsonda emu okutuuka ku nsonda endala. Bayibuli etugamba nti ensi erimalirwamu ddala byonna era erinyagirwa ddala kubanga Mukama ayogedde ekigambo ekyo. Ensi emenyekedde ddala, ensi esaanuukidde ddala, ensi ejjulukuse nnyo, ensi eritagatta ng'omutamiivu era eriyuguumizibwa ng'ensiisira n'okusobya kwayo kuligizitoowerera era erigwa n'etegolokoka nate. Basabula banyama njala otegeera omanye nti abo bonna abatagenda kukkiriza Yesu muggo mulokozi waabwe Yesu bw'anaakomayo ekitiibwa kye kigenda kubatta era bwe kinaabatta emirambo gyabwe gigenda bulwako akola atya? Aziika. Bayibuli kyeva etugamba nti awo lulituuka ku lunaku luli Mukama alibonereza eggye ery'abagulumivu waggulu ne bakabaka b'ensi ku nsi era balikuŋŋaanyizibwa wamu ng'abasibe bwe bakuŋŋaanyizibwa mu bunnya era balisibirwa mu kkomera era ennaku nnyingi agaziseewo balijjulwa. Bayibuli etegeeza nti emirambo gy'abantu bagenda okubeera ku nsi kuno bagenda kubeera bangi ddala nga tekuli aziika. Yeremiya essula ya 4 olwa 23 paka olwa 27 agamba atya? Agamba nalaba ensi era laba nga njereere nga yeetabudde n'eggulu nga tekuli musana. Nalaba ensozi era laba nga zikankana obusozi bwonna ne buyuuguma eruyi n'eruyi. Bayibuli etegeeza nti ensi egenda kubeera matongo. Bayibuli egamba natunula laba nga tewali muntu n'ennyonyi zonna ez'omu bbanga nga zidduse. Natunula era laba ennimiro engimu nga zifuuse enkoola n'ebibuga byamu byonna nga bimenyesemenyese olw'okujja kwa Mukama ne mu maaso g'ekiruyi kye. Bayibuli etegeeza basabula nnyabo nti ekiseera ekyo emyaka gino 1000 ensi eno egenda kubeera matongo, emirambo gigenda kubeera ku nsi kuno nga tekuli aziika, sitaani agenda kubeera ku nsi kuno nga tewaliiwo gwasobola kukema kubanga abatukuvu abalamu n'abatukuvu abadde abafu bamaze okuzuukizibwa bagenze mu ggulu bafukamu ne Katonda okumala emyaka egyo 1000 nga n'ababi bwe yandibadde akolerako by'ayagala bali mu ntaana zaabwe bafu befufululufu. Setaani agenda kusiba mu mbeera mu lujegero lw'embeera nga tasobola kukola abeere ku nsi kuno atunuulire alabe byakoze, alabe ekivudde mu kulwanyisa Katonda, alabe obulabe bwaleese ne degradation gyagenda okuleeta ku nsi eno. Emyaka 10 nga giwedde Bayibuli etegeeza mu ekyakubikkulirwa essula ya 2:5 abafu abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka 1000 lwe gyaggwako. Bayibuli gyebeereka nti aweereddwa omukisa era ye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Okufa okwokubiri tekulina buyinza ku bo naye banaabeeranga bakona ba Katonda era bakristo era banaafugiranga wamu naye emyaka 1000. Aweereddwa omukisa era ye mutukuvu alina obugamu kuzuukira okusooka kyokka solution gy'olina mugana mwenyereza omwagalwa kwe kukkiriza Yesu leero osobole okubeera mu abo nga ne woba ofudde ojja kubeera mu kuzuukira okusooka, okuzuukira okw'obulamu. Naye bw'olemerera okumukkiriza ogenda kufiira mu kuzuukira okwokubiri. Okuzuukira okwokubiri kuno kogenda okuzuukiriramu kwa kuzuukira kw'ababi, kwa kuzuukira kwa kusala musango era emyaka 1000 nga giwedde ng'amaze okubeera okuzuukira kw'ababi. Bayibuli etugamba mu kino ekyakubikkulirwa essula ya 2:8 nti Setaani era aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi Googi
Gogi ne Magogi okubakuŋŋaanya ku lutalo omuwendo gwabwe ng'omusenyu ogw'ennyanja. Sitaani okumanya takyuka ng'emyaka 1000 gimaze okuggwako ajja kwerowooza muli nti asobola okugenda n'alimba abantu ababi amaze okuzuukira mu kuzuukira okwokubiri abalowoozese nti basobola okugenda okulumba Yerusaalemi ekijja bakisaanyeyo bakiwambe. Bayibuli egamba mu kitabo ekyakubikula essula ya 2 olw'omwenda n'egamba nti balinnya ku bugazi bw'ensi bazingiza olusiisiro lw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa. Kubikulira essula ya 2 olw'okubiri agamba nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Yesu nga emyaka 1000 gimaze okuggwako ng'amaze okufuga millennial judgment imaze okubawo mu ggulu agenda kukomawo n'abatukuvu be ne bamalayika be ku nsi kuno naye ng'akomawo agenda kujja n'ekibuga Yerusaalemi ekijja. Bayibuli etegeeza mu kiseera ekyo ng'amaze okubeera okuzuukira kw'ababi okuzuukira okwokubiri era bwegendereza nnyo ennyimba gy'oyimba nga bwe bayimba ntulizuukira ffe mu kujja kwa Yesu okw'oluvannyuma okuzuukira okw'oluvannyuma okuzuukira okwokubiri kuzuukira kw'abajeemu kuzuukira kw'abagenda okuzikirizibwa. Era Bayibuli egamba mu kitabo kino ekyakubikulirwa essula ya 2 olw'omwenda nti omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya. Ku ntandikwa y'emyaka 1000 tulaba okuzuukira kw'abatukuvu abafiira mu Kristo. Tulaba Yesu ng'akomawo, tulaba abatukuvu abafu nga bazuukizibwa, tulaba abatukuvu abatuukirivu abalamu nga bakyusibwa nga bafuusibwa, ababi abalamu nga bafa, ababi abafu nga basigala mu ntaana zaabwe. Emyaka 1000 bwe gitandika abatukuvu batwalibwa mu ggulu. Emyaka 1000 egyo ensi egenda kubeera matongo. Mu myaka 1000 egyo abatukuvu ba Mukama bagenda kubeera mu ggulu nga basalira ensi omusango. Emyaka 1000 nga giweddeko tulaba Yesu ng'akomyawo obwakabaka bwe ku nsi kuno. Tulaba okuzuukira kw'ababi, okuzuukira okwokubiri, okuzuukirira omusango. Tulaba Sitaani ng'abakuŋŋaanya abalowoosa ne basobola okulumba Yerusaalemi ekijja bakizikire bakitwale. Naye mu kiseera ekyo omuliro ne gukka ne gubookya ne gwomala. Oluganda omwagalwa, Katonda akukoowoola leero. Akuyita gwe nange okufune bwe kujja gye tuli tubenga twewandiisa dda ng'amannya gaffe gawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu tuleme okuzikirizibwa. Lwaki omukisa guno oluganda omwagalwa ng'okyali mulamu tokkiriza Yesu ng'omulokozi wo akawungeezi akaleero n'okkiriza okubatizibwa Sabbiiti eno okufune bwe kujja oba ofudde kabenje oba ofudde ki Yesu waffe banaaba akomyewo olw'eddoboozi lye yonna yonna gy'onaabeera ajja kukoowoola. Njagala okutegeeza oluganda omwagalwa Sabbiiti eno waliyo okubatiza obulamu bw'ojjanga obukwase Yesu wano ku kitebe kyaffe ekya Prime Radio wano ekireka tambula ojje obulamu bwo n'obwange tweyongera obumukwasa. Bw'aliyeyo nga tobatizibwanga mu mbatiza ya Bayibuli bakumansira mazzi bakubatiza ne soda njagala okukowola Sabbiiti eno omukisa nga gukyaliwo okufa ne bwe kunajja obeera omulambo ogenda okulangirirwako nti balina omukisa abo abafiira Mukama waffe ku bikulu ebisula 14-13 kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Bw'obanga gy'oli oluganda omwagalwa njagala kusaba gwe nange tuwombeeke tuweeyo okusaba. Katusabe Katonda waffe omukulu omugulu twagala okwebaza nate olw'akawungeezi akaleero. Tukwebaza Mukama kubanga osiimye okwogera gye tuli. Tukwebaza Mukama kubanga wajja ku musaalaba n'otufiirira. Kyenva njagala okusabira omuddu wo n'omuzaanawo awulira ebigambo bino ali mu kiwonvu eky'okusalawo ng'obulamu bwekukwasanga Mukama. Tulabye nti okufune bwe kujja ffe abaakukkiriza omugabo gwaffe gugenda kubeera mu kuzuukira okw'olubereberye okuzuukirira obulamu kuno kubanga kwebaka. Kyenva nsabanga nkwegayirira eri oyo yenna awulira ebigambo bino era abiraba ng'ali mu kiwonvu eky'okusalawo nga tannasalawo okubatizibwa. Mukama osobole okumuleeta essimu zaffe bazikubeko alina ekibuuzo akibuuze Mukama ffenna otusanga tusaanidde okusira obwakabaka obw'omu ggulu. Ogulumizibwe nnyo Mukama obw'ekitiibwa naffe tuwa omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye amiina. Mukama akumpeera omukisa wa luganda omwagalwa.